Abagambibwa okuba ababbi b'ente abakwatiddwa kuliko Muwanga Fred, Junju Gonzaga, Nsubuga Derrick ne dereva wa Kasirinja ategeerekese nga Ssenyonga Hussein nga bano abatuuze babaguddeko ekiyiifuyiifu ne bakuba emigoba nte egibuzeeko akatono okubakkiriza ewa Ssenkaaba nga balanga kubba nte. Kigambibwa nti bano babbye ente okuva mu maka ga Badiru Ndawula ne bagipakira mu mmotoka ekika kya Ipsamu namba UAP 279M kyokka ebyembi n'esseerera n'egwa mu mugga ekyabawaliriza okugijjamu ne bagikweka mu Masaka olwo ne bayita Kasirinje bataase. Ndawula Badiru nga yenna nnyini nte ebadde ebbiddwa agamba nti bukedde ku makya ng'ente ye tagirabako kwe kutandika omuyiggo ne batuuze banne kyokka ne batemezebwako nti waliwo mmotoka eremedde mu mugga era ng'eno ye nte ebadde ey'okutaano okumubbibwako mu bbanga lya mwezi gumu. Mabegako wiiki nga 2 era mmoroka zajja ne zibba ente mu kitundu. Tudduse mangu okutuuka owali emmoroka. Tusanze ente bamaze okugita. Bagitadde mu mmoroka nga kirabika bagitadde mu mmoroka n'eseerera. Motoka bwe yaseeredde ente ne bagikola ki ne bagita. Abatuuze wakati mu Busungu balizza ababbi bano emiguwa nga bwe bawera okubateekera omuliro wabula poliisi ezze mu bwangu ne bataasa. Bano era bawambye emmotoka omubadde mutambulira ababbi bano ne Kasirinji ne babikwasa poliisi. Ssentebe w'ekyalo kino Bukenya Elias annyonnyodde nti emmotoka eno esangiddwamu amajambiya, amatundubaali kwe babagira ennyama kw'ossa n'engoye ze babaagiramu. Tugenze okutuuka mu mugga Ipsamu eri bayise ne break down naye ng'ente eri bbali babadde bamaze ogiteekamu ne bagijjamu ero mmotoka okuseerera. Bwe tubabuuziza ennyo nga bagamba bo tebamanyi byantu naye nga n'amatundubaali gabaddemu ejjambiya, emiggo n'engoye ze babbiramu ente ze bakyusizaamu. Abatuuze bategeeza nti obubbi bw'ente ze babbira mu mmotoka bususse ng'ekitundu kino kyakabbibwako ente 13 era ne bakukulumira poliisi olw'okubalemesa okwekolera ku babbi. Batutte ente zaffe nnyingi, buli lunaku batuyigganya, bazibbye yo bakabba bbiri era Ipsamu yali bweti neyitawo nezitwala. Banzibira vanira wange yenga nkyasasira omubbi obutiitiizi obutale bwanga motoka abantu babakutte bagenze bugenzi ku poliisi katoledde era bakoledde basirikale ssente. Akulira poliisi y'e Kabonera Kakuhire Habat asabye abatuuze okubeera bakakkamu n'okukolera awamu kibasobozesa okulinnya ababbi bano ku nfeete. Basaba buli omu alina ekisolo kiri kwebaka manya ekifo wa munno naye titukwatira amateeka mu ngalo. Farida Nakayiza ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Ageesigika. Anti ennaku z'omubbi zibaana ndowooza ez'abannaffe ziwedde.